nope ng'ekibiina wano mu Buganda omanyi Buganda mazima zina kusagalanga maki nga mazima they are smart politically nope yes ng'ekibiina but yeah one bote bagenda mu kamyufu tiketi bagabanga be eva ku kitebe secondly how smart they are bagana ne bayingira mu register yaffe ya NRM bayingira mu register ya NRM bayingira mu register ate nga bazibu nnyo kati era balonze omunafu waffe balonze era mugese bo tumaze okukugusa kati mbuze ku kukondo yayo bo bakimanya manya nti kati tugera wano yasinga obuki obunafu nga bamubeera maki mabega bamala nga bamuleka nga badda kuwaabwe that is smartness ba capacity nupo ejina eyingira mu nda sebo tobanyoma bayingira mu register yaffe ne bewandisamu kubanga kati bo kirabo kyeta ku kyalo ate no muganda agaba ne cyuse cyuse ne baleeta omunafu okyabulungi nkulaga ensonga ezavuddeko bino ne bamukola ki ne bamujira kati ero jabira ne buzaba consensus bili oba 5 bameka simanyi namba ne waloze bagenda okuwangula not because NRM teyinawo omuntu oba teyinawo buki buwagizi naye nga bo balese enkola gye bakolamu ekintu kyawe ne mukube bili bakitukola 2 mugumu 2 bakikola mu kamyufu bakya mu 2 mugumu era kajja kulanga mukogera mu 2 mugumu kati akolage kasanda bogata muka 2 ya babendera ewuwo ewange n'obwange twalina gumuka kaga wajja independent najja nga obugata mwina gumuka kaga nengo yalina gumu 2 owanu bwe yawangulira obakitegeera so kakati similarly ero ne bena nti ensonga endala kuondaze ngambye kunyonyola ensonga lwaki bino byazzeewo abakozi afa b'ekibiina aba NRM one abeeno ku district ne ku magombolola tebali permanent bakola mu kaseera ate babawo obusente butono bafuna busuluugi buswazi tubale tuwayo sente nyingi district ezirina baminisita zirinamu obuzibu era baminisita abagudde baweze 10 nti wabaawo olutalo eri ababaka ba parliament abava mu district eyo abava mu kitundu awo ne minister ono nti bwagenda bajja mwongera oba minister bazali musabira abadde ayinawo enkola almost tagikyusiza nti badde member wa parliament owa NRM ng'oli minister ate n'okomawo era ku tiketi ya NRM akwongera kati ekyo kireetera bali okumulwana bamugyewo nti bwongera era abayagala ayina mubba kati kikola ku district ne ku region nti mu region awo oba kyabulungi wabawo abalina okujjawo buli region abalina okujjayo minister oba baminister for regional balances regional and religious kwano manyi tubala byaffe bino bitambulira wamu region n'eddiini kati ne wabeera nti balwana nnyo okukukuba bakusuuze omulala gye salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osizira okubeera nga otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero ku mukutu guno gwa MS Media nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwazza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Honorable Simeon Nsubuga yali mukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'akiikirira abantu ba Kasanda ey'omumaserengeta commissioner mu kakiiko akalera eddembe ly'obuntu ate muna NRM agenda kubuuza tugenda tandika program ona tukwaniriza buuza abantu Oyako tyaliko n'omwogezi wa poliisi. Yaliko omwogezi wa poliisi. Afande kakyakola nnyo. Mu Kampala bagandi afande Simeyo. Bamukulaga mangu. Sebo abatulaba era abatuwuliriza mwenna. Nation
MS Media sayinza okubalaba sewe bali kunkyaza amanya Simeo Muwanga Nsubuga ya Muwanga nayo sebo kulu mu mpisa ya FNC tebitiwa tobyeyita bakuyita biyite nebo ganti afande Simeo onalevo commissioner bano byogedde yenze mwe bali kunkyaza sebo nawe mu batunuddemu boyina okubuuza nga nze omukubo tugati ekitiibwa kya Mukama manyi mu mawulire tugamba nti oyogera ku subject naye oli authority kati tuleetera ddala abo abavunaanyizibwa ensonga ezo zogerako wona obulamu bugamba buti akamyufu katya akamyufu akeekasanda South Constituency ke nabaddemu tekabukana n'obumyufu obulala bwonna obwa Uganda nga bwe wabulabye ekyenjawulo nti yakalangiridde essaawa eno kyesobola okugambako mu bufunze yali mu Central Government Prison Kaweeri yali registrar kigamba tukatweza kumbuza ati kabadde katya ngeyakalangiridde ali babega bamitayimbwa kubanga enkwata kati nga weddembe ly'obuntu erimu emitendera oyinza kukwata nga bakutadde ku poliisi era mu Luganda bagamba nti akuumirwa police tebasiba bakuumira ku police yawo di Kampala nayo nali mu Central Government Prison Kaweeri era mu uniform ya kyenvu kati ku mivuyo gye yakoze okulangirira ebitaliiyo kega bifu naye akamyufu okukwadde okugaziya ekifo ekibuuzo kyo kabaddemu emivuyo mingi kusooka abantu bafiiriddwa obulamu bakubya amasasi wabawulidde bebasse wabawulidde abantu balumiziddwa emiggo wagirabye abalwanye abantu bafiiriddwa ebintu byabwe motoka ne bazookya birala so abantu tebalonze abamu tebalonze tebeetabye mu kulonda wabaddewo okutya era enamba yakendedde bino ebize byolekera mu kanoonya ate n'abatalina kulonda ne balonda ngachi abana besomero abana babalabi waliwo baddeyo mu line abana ne babaleeta kati ngewange for example abanga bangi babatisa ne babajja mu line ne batalonda nabadde ne polling station yembe nasindisi ne babakwala ne babatuuza wansi impapula zino ne baziyuzaamu zidyala forms kati muvyo gyabadde mingi nti mu mbeera yonna entegeka yabadde ya munguba kubanga bwe tugenda mu standard internationally accepted standard ekikkirizibwa wonna kwa primary z'ebibiina zibeera buli wamu si Uganda yokka the point number one nti gwe aza okwenyigira mu kalukano oli memba wa kibiina era mwoyinobba mu yellow book kakati awa mu yellow book teyakoze nga bakozesa bantu mu yolerero omuntu atunula balaba nabaga mu line twabadde ne video no so zikulagako nga oli abasomba busombi abajja nga bateeka ku motoka n'abajja ku polling station ne batwala ku polling station endala okiraba kati tebera omuntu omunalonda emirundi nga 10 oba 2 etebera yellow book ekyabadde yekasanda kyovula be yakalanze bamukutte etebera yellow book naye nga gamba oli najjuzaawo kati waliwo oli yafunye 10 ku polling station emu nekati wadajjuzo loba Uganda alatekawo 10 nayongerako embwemu nebera 10 10 naye nga abalonze bali 625 namba y'obululu esinga abalonze byabaddewo namba y'obulungi esinga abalonze obungi so akalukano kabaddemu emivuyo mingi era katuwa ebyokuyiga biki bingi okusookera ddala nti kaleseewo okwawula yawula mu baki mu bannakibiina ate nga bannakibiina be bamemba abasinga obungi kiza tugane onale mu ng'ekibiina kirina obuwagizi tebakulimba kirina obuwagizi kirina obuwagizi era ojja kulaba nti constituency ezimu zijja kugenda mu mikono gya NUP si lwakuba nti NUP erinawo buki obuwagizi naye kuba ab'ekibiina beetemyemu abamu ne bajja independent ne batematemamu obuki obulwa abamu ne bagenda ate kwe atawagira kibiina kati ebyo bizibu byaki byamaanyi generally kati bwogambanga wano mu Buganda generally mu gavumenti yo myaka gyentale badde egezezaako
okomyawo abantu. That is a fact. Program ene ya Paris development model sente zino akakadde kano kebadde bawa buli muntu kabadde kakoze kinene. Kasanda kakoze. Kasanda kakoze abantu bawa obujulizi. Abantu bawa obujulizi. Tuli naline sente bwe Kasanda kasiri. Nga ngamba PDM. Wawamwe ekoze naye wala atenda bakulu. Nene wange ekoze. Ewe ekoze. Kale wale bazibye naye nga bakoze. Ntuli abafuna akakadde nagula embizi zizadde nalunda owenkoko neyongerayo owe kasooli iwafa pangisa yika mitwalo nga 2 kadozo pangisa yika 5 nolabanga season emukoledde bulungi kati abantu babadde bawo bujulizi kati nga generally okomyawo emitima gy'abantu jibadde gikomyewo naye kano kasajjudde era kyo jakiraba otya ndi mukalu kano ketugendamu believe or not candidate wa NRM President Yoweri Kaguta Museveni ng'omuntu ye wana ajja kufuna obululu bwe yafuna mu Buganda mu 2021 bujja kusinga bujja wabyamikoka bugenda kusinga bujja kubeera waggulu kifune kuva wa kati wabula emyezi 5 kakubwe neze you prove me wrong bujja kisa kyenkola kyenkugamba olwa programu eno pozi n'emyoga party gicontributinze ko kati omuntu ono wa bulijjo asoboddeyo mutuukako naye kati ate bino ebyabadde mu kamyufu at that level ujja kusanga nti oluusi independent awangudde oba opposition awangudde constituency naye kati president ng'omuntu asingamu obuki obululu naye nga kyandibadde kivuga bulungi ku lugero lw'omuganda lwagamba nti agali awamu bwegakola ki bwegaluma ennyama nti ono alina kaadi ey'eggombolola alina kaadi kansala wa district alina kaadi ya district alina kaadi ya woman MP neya constituency MP bano bonna batano bajja ku kadaala nga basabira president akalu kinkyandi bade kikwatayo bulungi naye ku mivuyo gyere gyabadde mu amu tekijja kusoboka kubanga onajja tebamukkiriza nti mutuufu yabba buki yabba bubbi oba kalaba akantu ako so nekibanga ekyo kyalesewo obuzibu bw'amaanyi nnyo era nesaawa yaleero abantu tebannakomawo emitima gyabo teginnadda gitya waliwo bebakutte for example waliwo abali ku dduka nga babanoonya oba kitegeera kati waliwo kati abana abakozi ba gavumenti nga bo abantu abalabanga ababadde ku mudido ogw'okufuna ensimbi bana abakozi ba gavumenti abo abakozi ba NRM ba mirundi ebiri abakozi ba NRM Electoral Commission NRM n'abakozi ba gavumenti abo ku district n'abo ku magombolola ne bano ba RDC simanya kati kabetubwa kati giso mukulu nnyo mu kalulu kano lwa ofisi ye kati ku district yo inawo RDC omyoka wa RDC inawo diso omyoka wa diso inawo DPC awo nabakulu bakulu era bali kinyo mu kalulu kano bakalimu nnyo so mbufunze babadde ku mudido bo banoonya sente tebagala kumanya ekyennaku nti wonna gye bale siye babazaala kitono nnyo bana abatano basa nti bazaalibwawo obufunze bagwira mu district eyo kati ebituukawo tebibakwatako kubanga wakati bonange tulonda abakulembeze kati abaka ba parliament kwajjako okuba nti bajja mu parliament ne bakola amateeka ne bayisa budget ne bakola program za government omulamu omukulu ennyo ku mbaka ba parliament eno gye wava abakulonda obaddizaayo ki si sente zino zobawa naye osase eki eno gye bakutumye nobaleetera nti osase eddwaliro osase essomero osase oluguudo osase amazzi osase amasannyalaze ebyo byebikulu kubanga mu bulamu obwa bulijjo omuntu w'omukyalo bimuyamba kukola ki okusituka because amasannyalaze we gajja emirimu gitondebwawo wawuludingi afuda akola abatunda ebyokunywa bikina ebirala ekyuma kyakasoli n'akizimba wemwanyi n'akizimba ebintu ekikulaakulana kyonna ekikulaakulana buli obusente nti betubawafe ab'ebyobufuzi tewali aza kukulaakulana mu ekyo kituufu nebanga kyo temuli masanyanze n'engalita nemuzimba ekyuma kyakasoli nemubanga akawunga mukekubira nemuzimba ekyuma ky'emmwanyi nemubanga emmwanyi muzeekubira obukuta mubusigaza abalunzi b'enkoko ne babukemba mu bitooke muki gye bayite enkulaakulana eyo oba kitegeera so neba nti bino ebibaalawo ebyabaddewo biba ekitundu bijja kikosa okuddayo emabega nti kati ngaewaffe nti kati ng'ekasande eno gye nali nkiikirira nti amasanyanze we nagakomya we nagasakira ogasaka eno era okwogera lwaki nti eggwanga buli wamu agaagala
yes jani badenti bagatuwereza gundi likijja jumula ne buli omwalu akamondo alwana kusikaza koki uwe kati babanga omubaka tolina government eri mu buyinza okutali musango ate ngate gwe togenze tobatuukiridde kwa banange ne wange wadde siwagira ne ndi bannonda mu mpenkole ki ntwale abantu bavira mwawo kwati wali abakola ki aboogera so kati ekyo ndi omuntu wa buli jjajja kuba akosebwa mu mbeera buweereza kati mbadde era nyako mugala gwe nti kati okay president tumwebazanga chairman w'ekibiina nti ateekawo tribunal bangambe balina complaint eziwera mu bisatu plus bangambe bagijje nawe watanga oddoyi bagifunidde walala weeyina okuwuliriza era mu butuufu teyina kubeera waawo kubanga bagamba muganda agamba nti ekiba tesala gwa kibira tanga oddoyi mukima abadde mukisereza kusala gwa kibira kubanga abamu mbadde kulaga abakozi ba gavumenti n'abamu abakozi ye n'abakozi be bwe bakulabanga mu dido that's a fact nkubulira akaluke nalimu mu 2015 2025 so kati nkubulira emirundi emeka emirundi esatu byonna bize bibeera bwe bityo kati nze nkubulira nedda tuyiza okukigerageranya nebbo kati njagala nkulage olwokuba mbaddemu emirundi emeka esatu kigamba sikubulira nti nkubulira from a technical known point of view ekintu kyemmanyi era kyembaddemu nti bo bagula bangu omuki omugano nti nswa zizo zibuuka tubojje oba tulike tukwala kyekizibu tasobola kusalawo era tribunal ina kufuna somewhere else naye wakati wonange ne mu 2000 waliwo tribunal nze mbadde ngamba bwenti mbadde abiri waliwo tribunal not tribunal ya waliwo something tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Qur'ani mu bakuguka okusoma dua ezigobe bisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors ebisinga tebatera kusalawo kituufu obudde obusinga tebasazaamu nnyo obusinga tebabulina naye nze ebbanga lyembaze nga mpeereza ate mu bitongole byaki ebyenjawulo kakiiko kaddembe lya buntu palamenti poliisi African Union UN busomesa bwe bityo eggwanga lino ndimanyi ndibaddemu mpeereza myaka 26 mu bitongole 6 nja bulungi kyesimanyi manyi akimanyi era yakimanyi essimu yenjikola ki njirina ebizu byaffe ng'ekibiina nga NRM biri nnyo mu bitundu byaffe gye tuva okusinga eno so tribunal ye Kampala so teyinza okusalawo ebizibu by'e Kasanda so tasobola kukyusa mu ebyo nebeera ekyusiza wakati wekulabirako ne bwekyusa gwe neekuwa kaadi oli neetamu ate oli ajja kunyiiga abooli bajja kunyiiga ate bagweewo oli bagende ew'omulala so kati bugandi katika Greater Mubende district ezo ziri 5 eda district etya emu Mubende Kasanda Mityana Kiboga Kyankwanzi zirina ebizibu ebifaanagana twemanyi kwaffe twali agudde tuli baana bazaaliddweyo gye tukulidde tuzadde abaana bazadde n'abaana baabwe ze ndi jjajja oyinza okuba tobumpa obwa jjajja sibukuwa naye akanyiriro nkalaba kabavubuka kakati kyegezaako okulaga nti tubeere ndi katugambe nti oba kati mwabe Mityana oba abe Mubende oba abe Kasanda mujje tumanye ebizibu byammwe gwe towagira ono kubanga oyina ekino oyina ennugu oyina ekiniga naye buzibu ki lwaki tetutereeza wano okitegeera kati nze ndowooza twabira ayinza okukola ogwayo that is official channel naye wabeewo n'enkola ey'okuwumbawumba abaki abantu ey'okutuula ku mmeeza kibange ekitawuluzi kyeyo webalenye ekitawuluzi aba ne tokola kino tokola kino kubanga twemanyi kako kyokulabirako waliwo districts zaffe eyo nga baye kati Greater Mubende ebizibu si bya Nuupu tebakulimba Greater Mubende Kasanda abaka abasinga abasika ba Nuupu naye ebizibu si bya Nuupu Mubende teyinaayo
Kyankwanzi einayo Kibuga einayo Mutiana yesinga mu abangi Mutiana yesinga atonga Mutiana tebizibu sibya nuko bizibu ntalo za fe ngabe narem nalaba nono mbaka we Mubende yagana ogenda mu kamyufu wa Mubende municipality kubanga sikati ekibina kina ko buzibu ki oyo mumanya abamukodomi wange omukyala afumbe wange mwanyina naye abaddemu okuva nasoma naye akwana muliko maso ekibina kitya yatandika kubwa kansala nga waye naare nesawa yali abadde waki naye nati agamba tagenda kujja eziri mu kitundu awo simirale ono mwanyina ze wane Kalungu onali bayisa Sekindi minister yakatera kugira mu kamyufu lwaki era ntalotale nesizeno wa tribe sizeno Kampala bizibu biri ruddawa wali ntikati nze kyendaba ekiyinza okuyamba ate kyokula kubanga nkimanyi ndi mukugu nti abantu abayite kanga Mitiana oyo mulaba Mitiana mwera sana tuliraniganye waliwo aba empaji Jwaita Sedduge NRM kweyimiridde ye Mitiana babamanyi twe bagitandikawo oba bagibaddemu okumala ki kubanga okusooka awo waliwo DP nga y'amaanyi nnyo Babu Mayanja obajjukira baani abo kati bw'obanga ozze ku kalulu ke NRM abantu babaagala okulaba abaani abo abakwogerera oba tobayina era ojja kutuuka wali oli akole ki akuwangula ewafa waliwo mwana wani naye nsonga nkulu nnyo kakati ebinkulaga nti bukiro kirina ensonga zaakyo nti wano mu Buganda nyo tebayita Greater 5 oleziwuliddeko Greater 5 Greater Mubende Greater Masaka Greater Mukono Greater Mpigi Greater Luweero nti kati Greater 5 zino zirina ensonga ezaazo zitaza kugula mu tribunal kale tribunal osazeewo nti gwe wawangudde kati bali obakoze oti era entalo zisigala ye atune waffe nga bagamba nti yawangudde kutoka santi yawangudde kubanga yamulangiridde ali mu kkomera kyekeza tiyakoze nti yawangudde oli gwe yasinza omuseko bulu 366 kakati obo bungi nnyo obo ayawangudde yasinze obululu 366 yasinze gwe nedda teyasinze nze yasinze omulala nze nakute kyakusatu kiteza gwe wakkiriza sijaga nti nakkiriza isawa ate nakkiriza nga yalangiridde ali mu kkomera but gwokkiriza ni yawangudde tewali yawangudde at the moment gwe kyokiriza kwabo ndaba bali mu tribunal yalangiridde bamusibye kyekeza yalangidde bifu kubanga nze nasinze ono wokubiri era wadde akaayana nnyo naye era naye tokkiriza nti yawangudde naye rengi eri 366 si bulungi nnyo kitwale nti abantu abo batuufu ti bonna balonzi kati abo genda bakoloti aba amaze okwekutula kakati tojja kuva eri open tribunal egambye oli bamuwe ticket ono tebamuwa okalaba akantu ako nti naye okutuuza abantu bagane banagano gemaki gemazima tukoze tutya tugonjole ensonga y'ekitundu awantu ewaffe awo twebaza president ng'omuntu kale Uganda yonna agimanyi kubanga ye mukulembeze ate abadde ebbanga kiddene okutali musango naye ndoza ffe kasana atumanyi mu ngeri ya njawulo atya bwabadde ayogera eri eggwanga lyonna state of the nation address ey'omwaka guno mu 1946 kasana yagikoze atya yagijjeeyo nakati abe Kasanda kolasi wamwe mumanyi okuva emyanzi paka Kiboga ne mulinda akalulu tumala okuva mukaki mukalulu abasaba kalulu indirect nedda musokomukampe mbakolere twakola bubi kakati awafaawo buli kitu kali akagweta 5 omukanda agamba nti buli kasozi bulingo na buli kasozi ngo yako ndabo kyo kiri kati wafaawo waliwo ensonga awo ey'oluguudo olwo nsonga nkulu nnyo oluva emyanzi mpaka Kiboga nkulu nnyo kuba lubaddewo kumala akabanga obutafaanako na nguudo ndala omuntu azaga yedegwe bwati waliyo nguudo oluguudo olina akakwate k'amaanyi nnyo ne gavumenti eno okujja mu buyinza waliwo ka connection kanene nnyo tobalaba lwogerwako buli kiseera waliwo enguudo endala zirina okukolebwa kolasi bayinza oganjoga balina okujja kolasi naye olwo abantu baawo bakitaffe bajjajjaffe bagatta nnyo ne gavumenti eno batya nti nze ndi musomesa wa history sebo ndi musomesa mutendeke
diguli ya soka ya busomesa ya busomesa kati history akulaga nti kinana mukaga cyana mugumu mugwo kubi nga mukago gwo kubiri bamala okuwamba kabamba galumba kabamba target yali akujjayo mundu kitakola ki kitasoboka ne basalaawo mubende ne bayingira mu kakumiro nko ne bajjaawo nkoko ntwetwe kiboga ne bayingira olukoola era olukoola olwo babeera emyezi gyawera nga tewali byakulwanyisa naye olw'omukaaga lumunga luno omugenzi kati gino eri tumwine yajja n'alumba polisi ye Kasanda police post ebadde okumala ebbanga ki ndene balina obuyimba bujjo bwajjukira amabaati gali agagundi agamakadde agaliwo yawamba we mundu mukaaga omuyeka yajja ne banne yakulembedde n'agende kuya najja we mundu 5 police post ezo bbiri zibaddewo ze mundu 11 ne bogera Master Seed kale page nzerabidde sasa kusaje ne Master President akyogera ke Seed eriwa original azogera ke mundu ezo mundu ezo 11 zabayamba nnyo okutambuza olutalo kakati awantu awo wali historical nnyo cyana mwe mugumu cyana mwe 5 emyazo lwalo road blocker wafawa wakawo nga yamanyi nnyo yabasirikale ba UNRF abobote era wabango ove Kampala ngogenda mbene bagandi boita ku road blocker yebujuko ne emyanzi ngoma nyotusi kaga twamuleka ku road blocker emyanzi kubanga abasirikale bana abamaje kati NRA UPDF obabuza abasini officer bajja kubulira abasinga by number bava nnyo mwankole ne mukigezi naye nga twasaba kukozesa main eno twalaja kanti yave mbalala natuke Kampala agenda kuyingira kuyekera teyaliwo bajjanga bekweka buki bwekwesi ne bagamba nti batambulanga ne batuuka Kamwenge awo katika Mwenge district nenga bagoba lugudo bajjanga bagoba lugudo lwa gaali Kasese Kampala kati batuuka Kamwenge omuntu sokutambuza ebigere n'ava Rukungiri n'ava Entungamu n'ava Embala kubigere natuuka Kamwenge kwabo tukembalala yibanda Kamwenge kati Kamwenge basanga olugudo lwaki olw'eggali olubalete eno jukira ku lugudo lw'eggali kwali road blocker n'eggali yatambulanga nze kuba ebiseera ebisoma myaka gye bali bakuzadde ne kati nze nkubulira ebyaliwo naye road blocker ziri ku luno olw'ettaka kati ng'omuyeekera wajja okuyingira obuyeekera nga kimwanguyira okutambula ekiro ku lugudo lw'eggali kuba kwabangako gaali yokka kati ng'emyanzi awo bayitawo obukobaawo byazo walinga railway station railway station eggali y'omukka yayina station zako yayimiriranga naye yabanga y'emyanzi waliwo y'emisozi n'awalala kakati nga basembeera okutuuka emyanzi awo waliwo bayita bukoba kati nga we bakuŋŋaanira abayeekera oba bagenda okuyingira obuyeekera kati nga we bafunira bakitalendeva bakitegera we mukuŋŋaanira kigambo kya Lufalansa kati nga bw'otuuka emyanza omanyira nti gwe obuyeekera ojja buyingirira gundi wano Kyamusisi Naluggi Kalangaala awo wala bayitiranga awo kati nga gwe okutambula n'otuukaawo mu bbuyaawo n'obula n'okwata bulera tewali masimu tewali kiki kati wabanga n'oyingirira makokoto Busembi kati ngo era myanzi wo kimanyira nti ogenda kuyitawo gwe Kasanda bukuya kakati nabandi awo wali nnyo strategic nnyo mu byaki so wali historical kati abantu b'ekitundu ekyo oba abantu baffe ab'ekitundu ekyo tuyina attachment nnyo ne government eno erina byekoze omuganda agamba nti entasima ekola ki ina byetukoledde gwe baki amasomero bagazimbye amalalo tugalabye kolas bamujje mu Mityana n'agende mu Bende but for the first time olugudo lwasooka kuba kati nkubulanga ng'omwana azaliddwa mu kitundu ekyo ate ng'omusomesa wa history kyana mu 7 nali mu kibiina kyana mu 7 nali mu kibiina kya 5 P5 Nyanzi Primary School omwaka gumu kati wali emyanzi waliwo obusobola omukadde waffe kati yafa mitanga gyolibega ine emmotoka loole twalinnya loole ne tujja Emityana ku poliisi awo olaba President Museveni ono nkyagibanga yambadde kawunda yali ya yero yasokera mu kawunda suuti sebo watu wamulaba najira mu kawunda suuti n'alinnya tractor waggulu basitwa busituzi bwe bati nitumulengera n'akoleeza nabanga saatinze oluki oluguudo kati oluguudo ne balukola
Lwaina luguudo lwa soya nga tutali mu bya bata Yugoslavia lwa wakati yetematemamu nejo kama nti Serbia netukeza tubawe soya bajiba tukolera luguudo kati onerukolebwa mu kitundu ekyo naye kati luno lwenkola z'emiti Myanzi Bukuya Myanzi Kasanda Bukuya Kiboga olw'emmundu ziri ndikubuulidde kunene abayekera bana abayitiranga awo ne bayingira abatakayo babimanyi bulungi nnyo ne bakadde baffe abawayo emmere abawayo ssente abawayo eddaga abawayo obuyambi bonna kati kenkulekeddeyo Kasanda awo wano mukadde waffe yakafe ennaku ezo we yamanyika nnyo alimba ka parliament Nganzi onalevo Henry Alunda Salabaya yakikirawo mu parliament tegera ali wano kukikirira Kamuli manyiwo parliament y'omunana kati mu 84 nkulaga akakwate Kasanda keina ne government lwaki bino bivaayo cyana mwena kati bwera mu tawo no kyita kabamba 1 ne kabamba 2 bada bali balimba kabamba 2 ogwokubiri gwafa nebuda gwokubira agwogerako nebuda gwokubiri balete mundu nyingi nnyo kati babeeraawo baagala okugenda okubega mbye bisirikale munkola y'obusirikale kati kulange yaliko afande tasobola kulumba nga tofunye intelligence kati mbeje yalo bamuyita kaka bajinda kati akyaliwo ebiseera bino direct oyo kati alina okubega ogenda abege kabamba bano nga tebannalumba kati atuke Kasanda awo nga talina ntambula emutwala kati mukadde wafuna omugenzi Honorable Salaba yalina ka scooter ka Vespa kati muganda bwe kati akyali waawo era twamulaze president yaze juzi zena bade MC w'omukolo president yabadde Kasanda ye yamuvuga ku kapikipiki n'amutwala paka kabamba nga tasasudde wadde era nga alina pisto mu butusi n'aketta n'akomawo era okuketta okwo ne balumba kabamba ne baje emundu nyingi nnyo so kati abantu baffe ab'ekitundu ekyo balina attachment nene ne government eno byafaayo just historical wale mukadde waffe bamuyita Joli Makonzi kati mugenzi naye yasuza abayekera okumala ebbanga ddene mukadde waffe John Albert Kalanzi naye mugenzi bana bali ba Luganda naye yabasuza bano baalinya nnyo mu bikajje ebiseera ebyo awo mufamu y'ebikajje ovudde wane wake wange emyanzi oba olabawo odde mubende kati waliwe basima omusebe mubimbi awo famu yali kyengulu awo bamala wiki 3 nga bali ebikajjo n'abawente n'akola kino ebirala kati oluguudo olwo bantu balwogerako nnyo ne president byadde ayogera eby'eggwanga yalwogeddeko nti bannekanira akaluka kole kikagwa meaning that ffe ng'ab'e Kasanda ayagala tumulage obuwagizi sagala nti alyoka atusasule nalyoka atukolere oluguudo olwo nze ebyakavudde mu kalulu oba binagenda tulina ebya tribunal nenda bagambye bannakasana kanja obagamba nga ali wano ku mpewo nti mu kalulu kano amaanyi gange obulamu bwange ne sente zange ngenda zikozesa noyinza President Museveni akalulu ogenda kujja independent biki awo sinatuukawo kubanga oba okyalowooza ne ttiimu yo tribunal kuba tebanatubuulira eyalangidde musibe kati tribunal eba tekukwatako because wakutukyakusatu ffenna tukwatako twabadde bataalo neyasebyo ffenna tukwatako tulindemanyi bana ababiri ababadde kulyanda kulyanda tribunal ffenna tukwatako era ffenna bebanatwita tujja kuwa obujulizi so kyalinde binavaayo kati ngebe tebinavaayo focus ya President Museveni omunoonyeza kalwe Kasanda ng'omwana omuzaala w'omu kitundu yaliko omubaka wa palamenti n'ebirala bingi nnyo ate akuwadde wa poliisi oli mugundi human rights kati ampadde kubanga wakati mukadde agamba etasima ekola ki ebulagi omanyi bino ebyakalubaaba oba tonakesimbamu toyinza kategeera nebeka kkubo dda ku zero daku zero kiba musajja mutange nga tegudde olubege alimbaka wa palamenti naye kati nze kwabaka 56 wano mu Buganda abataakomawo nze gwe yasooka okuwa omulimu nitwali tukusuubira n'okuwa bwa minisita kuba kukyewakola mutogikwatakoganya matono okaya neri mukwawa kati ekyo kyeyava nkisiima era
kubanga yampa omuzi ata constitutional appointment omuntu okuwa ekifo mu government nga kiri mu ssemateeka baba kino siba kyakuzanya nga bwokebera ssemateeka ofisi olina woogisanga so ekintu ekyo kyakuzanya banga myaka 6 nakakolerako 2 kitundu contract ya myaka 6 6 year contract renewable so kati ngenda munonyeza akalulu mukasanda bana basimye ajja kuongera ekyo ndio bana basimye nangamba nti oli ku tax force ya gwanga lyo ndakirako buzibu nenge wange jenva ekasanda njagala awanguleyo 1 nti bajjajjange ne batata bange benkumenyedde abateeka abamuteeka abaleta biri byonna bamukati bafudde kati gasalaba yafa n'abalabo n'abajoni makonzi bafa bakalanzi bafa bajoni bega bafa nabo balabe nti tebalwanirira oluguudo olwo babado babanje kasanda oyo kolasa ave emyanzi kolasi ow'emyanzi bamugatte kuwa ekiboga akakantu bakogerako nnyonnyo so kati naye yennyini bwe yabadde ng'ayogera eri eggwanga state of the nation address yakyogedde nagati abe kasanda kolasi naye tumala okuva mu kalulu lwakugandi ebyavudde mu kati olwekyo nze ng'omuntu byankoledde era bulungi n'olw'ekitundu kyange kamusabira akaki akalulu omukama mwebaza muganda we ni musajja mwogezi ndi mwogezi sewana bwe ine nsekola ki ekimanyi mu parliament ye10 parliament eyo girabe erimu obubondo kibaita caucus neze mubake yali mwatya omu ngandi mwogezi nganjogera obubondo bubiri kinaki Buganda ne NRM wayogerange nali mwogezi wa kabondo kababaka ba NRM aba Buganda ate nga ndi mwogezi wa kabondo kababaka ba Buganda neze mbadde mwogezi kya polisi batala kukyerabira nali mwogezi wa polisi ekyo kyerabidde ate nga nkyerabira nene mwe nabere Makerere bano mwana balula batodongo banamayanja bakiwana twalina ekibiina kya ngakita UID waliko mu UID Uganda Yanga Democracy Makerere branch nganze mwogezi waabwe sibadde mutendesebo mu bintu byokwogera bitegeera so similarly bwenjogera abantu bategeera omuntu munyonyola kino akikola abantu baffe nja kubanyonyola nti mu mbeera yonna ku luno twagere President Museveni ng'omuntu tumuwaka ki kalulu ffe ng'ab'ekasanda n'aba Buganda okutwalira awamu kati ndaba nga agamba abana abafunye tikiti ewuwo tojja kumuwagira nedda waliwo alina tiketi naye bapetitioninze nga biwedde byonna mbanja muwagira buzibu kiramu buzibu kulw'ekibiina mbanja muwagira lwaki naye buli omu avaayo agamba nti akalulu kabadde mu mivuyo kweyagaliza kwe kususe nti ono alowooza yalina okubeera mu kifo ekyo oba ddala kakati ensonga ziri ssatu tutandikire mu district ezirina baminisita zirinamu obuzibu era baminisita abagudde baweze 10 nti wabaawo olutalo eri ababaka ba parliament abava mu district eyo abava mu kitundu awo ne minisita ono nti bwagenda bajja mwongera oba minisita President Museveni abadde alinawo enkola almost tagikyusiza kubanga obadde member wa parliament olwa NRM ng'oli minisita ate n'okomawo era ku tiketi ya NRM akwongera kati ekyo kireetera bali okumulwana bamugyewo nti bwongerera abayagala alina mubba kati kikola ku district ne ku region nti mu region awo oba kyabulungi wabaawo abalina okujjawo buli region abalina okujjayo minisita oba baminisita for regional balances regional and religious kwano manyi tubala byaffe bino bitambulira wamu region n'eddiini kati ne wabeera nti balwana nnyo okukukuba bakusuuze omulala gye kubanga ekyokulabirako automatically olw'ensonyi eggwanga lino litegeera erindi mu ngalo 5 tekina buzibu kyesimanyi manyi akimanyi era akimanyi esimu yenjirina kati wano mu Buganda bwebanga oli musajja wa Kabaka ng'oli musiraamu ate ng'oli musajja wa Kabaka oli musiraamu osalira Kibuli oli wa NRM biri bimeka bina nobanga oyiseemu nga member wa parliament emisajja okufuna obwa minisita olina kyana ku 10 tebatunulira ku busobozi bwo
dati okugira obwambo bwe n'obusobozi because osobomba kwa parliament naye nga tolina busobozi bwa minister. Please listen to me. Oyogera n'omuntu ali baba maze public service emyaka 26 nkoze mu bitongole 6 ebiri bwe rwa Uganda ebibiri wa bina wano nkoze bimeka bina kale kale ofuse member wa parliament ku ticket ya NRM oli musiramu osalira kibuli emikisho inansambo ku buli kiko okubera minister kati waliwo ne banno abali ekyo kyenyini abajja okukuba balenga bakujjawo kwa manyi bw'otuuka wali kati njogera ku bantu bagamba nti Honorable Aluna Kasolo Honorable Saida Bumba Honorable Jarati Mukwaya Honorable Gonde Ajabudu Naduli abantu benjogera kaabo batunulire kubanga abenare mweyo batono wakategedde kati oba unique kubanga wano kirizo bakola ki Ghana Kampala ono bali ne gwanga liri ku busozi buna kiri historical nene iso tanda kyukera kyakola ki achatambula yakasozi Mengo na Mirembe Rubaga ne Kibuli ate odi Kampala tuli mu history baba katika kuze mu ndagano y'Oluwenda bana omungereza bwe yakwasa obuyinza natambula nakola ki nage tekivanga olwa kwa tosa kitegeera so chikyatambula kati mu mbeera bwetyo omuntu ali ayina bino ebina abanenkizo similarly bwe tuddayo mu region zaffe kati wano kyabata Greater 5 wakategedde kati mu Greater 5 eyo waliyo abalina okufayo nga baminister it's obvious baba bamanyi kati olaga nti ono ino mukuba musuze ekifo ekyo bwe mukuba bwe mujjayo nze nkola ki zenzira yude kati ezo nebanga ze ntalo zaffe era zakoze kinene nnyo mu kalulu kano so ba minister bano okugwa nze nade manyi service delivery baga kuweereza tubere mu reality entalo za kireseewo katugeze nga Kabale district oba Greater Kigezi kati bano minister ababiri abagudde bayina buzibu ki tebakola Bahati takola Musasi zitakola ete baba kubyaka Musasizi yayiseewo Bahati yagabadde takola kale mpacha kulabirako pasi sina muganza ono yekana wo bunene bukono ndozera sinene nnyo kiri awo abaye takola nene labira na yenge njogera jayogera mungalaga nti oluta nkulaga mwebale nnyo musecheru kati akwacho kulabirako onosonyiwe gwanga lindi mu ngalo baba tugere mu Teso sub region nti waliwo vice president waliyo speaker foreign affairs yani wa foreign affairs Jejodo ndijire kanawo tuli mu Teso Jejodongo Musecheru transport Gunde Peter Gwang sports wano mulalao waliwao mulalao baliyo nga mukaga kati kirizo bagana mwana twasa kudanga bwe baliyo that is obvious tewasobola kudanga bakola ki ngabe baliyo kati Musecheru bamuwangude ne Musecheru nabo manye cheru oyo musajja hello boys musajja mukozi nene bamujjayo kwanga kola kati awabawe entalo nti obwenge ono bwage naze sijja kugenda singa muleka naita mu kamyufa jafuko mpaka parliament atafuna no wa minister ebanga kyatukosezza nnyo okweyagaliza ekyabulungi kati yona ne factor yabadde kati batuva fu factor eyo akaluka n'akekibiina ekiri mu buyinza ebitongole bya gavumenti eri mu buyinza bayina basalawo kinene nnyo ku kalulu kano ani awangula ebiri biwangambyeko mu kusooka yala DC mumyuka we diso mumyuka we DPC basalawo kinene nnyo mu kalulu ka ekibinde kiri mu buyinza kwa kati gavumenti eri mu buki kakati bo bayine bo guno bagulabanga mu gano gwanswa bagulabanga mu dido this is a fact tuwaba wakola ki akulimba yes kati gwabanga gwoze nga gwoze n'okuba ne sentence ennyingi ojja kubajja kulangirira kyova wadde obugobe wale bala DC abalira kati ku nsiko wale bakyusiza immediately nabyo balwampala nga lwakamyufu kubanga gamba by principle bandi badde involved
mugoberera amateeka mu bukugu bwabwe nga tebalinayo bagwa DPC na security diso ba deputy ala diso supervisor ne at the end of it baba bayina side we bagwa twakano kaluka kibiina ekyabwe bakolera gwanga ekibiina kiri mu buyinza ekibiina kiri mu government bobanga gwe ala diso kigomanyi Kateregga Muhammad aliyeno kati Butambala kati singa Bobi Wine awangula singa Nupwe wangwa tajja kubeera ala DC era ne Nupwe waayo kakati similarly gwe nga ala DC wandibadde oteekawo embere kumira government yo mu buyinza kwa bwe yiyo yekozesa kati nze nkwendi commissioner dize commissioner appointment representative yampo mulimu ngomuki singa Bobi Wine babesije ncho omulala afuga Uganda I'm not sure ndi bajja mulimu gona Bokiri so kadate bo bambi kye bakole bete babitunulya batunulira kubana abazani asinga ensimbi ani asinzo okumpa ne balangirira oyo nenga sibego balangirira olusi munafu ngagenda kose kiki ekibiina mukabonna ngeze kulaga ensonga betumala okuvaawo nope ng'ekibiina wano mu Buganda omanyi Buganda mazima zina kusagalanga maki nga mazima they are smart politically nope yes ng'ekibiina but yeah one bote bagenda mu kamyufu tiketi bagabangabe eva ku kitebe secondly how smart they are bagana ne bayingira mu register yaffe ya NRM bayingira mu register ya NRM bayingira mu register ate nga bazibu nnyo kati era balonze omunafu wafe balonze era mugese bo tumaze okukugusa kati mbuze ku kukondo yayo bo bakimanya manya nti kati wetugera wano yasinga obuki obunafu nga bamubeera maki mabega bambala nga bamulekawo nga badda kuwaabwe that is smartness eyo capacity Nupwe giyina eyingira mu edda sebo tebanyoma bayingira mu register yaffe ne beewandiisaamu kubanga kati kirabo kitaita ku kyalo ate n'omuganda agaba n'enkyuse ne baleeta omunafu okyabulungi nkulaga ensonga ezavuddeko bino ne bamukola ki ne bamugenda kati era ojja biraba ne bwe zaba constituency 2 oba 5 bameka simanyi namba ne waloze bagenda okuwangula not because NRM teyinawo omuntu oba teyinawo buki buwagizi naye nga bo baleese enkola gye bakolamu ekintu kyabwe ne mu 2 bakitukola 2 bakikola mu kamyufu ne bakira mu 2 era kajja kulanga mu kwogera mu 2 kati akolage kasanda bw'ogatta mu 2 ya babendera ewange n'obwange twalina gumu kakaaga wajja independent najja nga obugatta mwina gumu kakaaga naye ng'oli alina gumu 2 owannu bwe yawangulira oba kitegeera so kakati similarly era ne beera nti ensonga endala kuondaze ngambye okunyonnyola ensonga lwaki bino byazzeewo abakozi afa b'ekibiina aba NRM one abeeno ku district ne ku magombolola tebali permanent bakola mu kaseera ate babawo obusente butono bafuna busuluugi buswazi oba tuwayo sente nnyingi kubanga bawa nomination embukadde 3 twabadde abantu bameka across the country teza mawode bilioni nga mwende ekitini webale nnyo kakati bolo kuba bafuna sente ntono and this a fact ate nga kali mu kaseera kana yalaba wano ng'omugano kituufu nti ampazo na asinga okumpe nnyi fanano tubawa I have to confess to you tubawa nawe wawaayo tubawa tutaakuwa obutakiika mu bakulu tugere basaza kupiza tetwagala kuzino sente za tango ndoyi tubawa eri ku ground tubawa nja kubeera ngono mkwala we muyanga lutaya yajjeyo daga tawa muntu ajjawo n'akulimba sente muzibawa mu kamyufu nti lijeso we gombola tomuwa lijeso we district tokola ki tubawa nga bubawa zaaki kutambuza office ate bateno tebabawa kubagulirira kuti gwekozesa ebigambo byoyagala bakutambuza office katalina amafuta anaakola ki olina omusindikira kati ze nyina ekizinga alina okutonayo register takubire talina mafuta notamuteerako 5 oba 10 era omuteerako aze mu Kampala ayiseke wa commissioner mu office omusibuza gundi malusu atena sente zokuwangula tasobola olwokuba tubawa kati bade bateeka ku mizani ani asinze okumpa ennyingi
kati asiba okugaba ennyingi IST bidder wali muba mu bidding tebaba kulimba kati IST bidder byalangirirwa tetunulira ku bululu bwafunye ate kati singa yalangirira ali mu central government prison tali ku police ne central government prison ali mu uniform ya kyembu bamwambaza lwaki temukola nga NUP ku kitebe ne batula ne musunsula bwe similarly waliwo omanyi oluusi baŋŋambe nti yasimanyi waliwo omukyalo ono abeera mwanyinaze Honorable Rosemary Nansubuga Seninde Director Mobilization era katuvudde mukali waki bayita Seninde report Seninde report mukali akabiri abiri Seninde report yandibadde tugaidinga wonna ko bakola extensively batambula nze ngera bwe nkugambira nga bumanyi kati wano mu Africa ekibiina ekikyasinze okulwa mu buyinza wala ekibiina kiba kiruddewo naye n'okulwa mu bibyo tebikwatagana wano mu Uganda DP ekibiina ekisinga obukadde ekitegeera bulungi naye ate mu buyinza kimaze mu bbanga ttono bakyabeera mu bbanga kittono naye ekibiina kyasinze okulwa wano mu buyinza emyaka giringa kati oba giyingirwa mu 6+ ye Chama cha Mapinduzi esinga ANC ka ANC webale nnyo soko kaliyeko katono ka ANC kyekibiina ekisinga obukadde mu Africa nesi mu buyinza mu buyinza kikwata 9 ne wataka 2018 ne kitandika naye Chama cha Mapinduzi nnyo ngambe ya 6 eya Nyerere ye kyasize okulwa mu buyinza oli mukulu naye ono yasinze olwa mu buyinza sawa ya leero kati bo bayina enkola gyesubira ate bayina Seninde yagiteeka mu report embaseera bidde Honorable Nansubuga Rosemary Seninde yagiteeka mu report ye bo bakola batya kati bakamyufu bakagabira ku kitebe ku security yetika ngamba nti wa Todongo wana Mayanja nga gye bagibira tiketi nga NUP bwe kikola okumala oji nemivuyo simanya ono yafiridde mu kamivu simanya biki bantu babasse etu bigenze sente zolonese naye ekikulu ennyo abalonzo batagudde muganda wange akalulu nkubula akalulu kabaddemu ebisanja bimeka 3 akalulu kaleeta obukyayi kaleeta ennugu kaleeta enge akalulu katabula family katabula buli kiramu kyonna so bo bali bakola batya balangirira nti mu constituency eno bano because you express interest ne babaleka tembati nga bakuba campaign era bano kwabo obabira kwa bakumanyi oli wa mu kitundu n'otambula n'obera ku mikolo n'okola kino wonna nga bakulaba kati bo mu kaseera akatuufu okusinza ku report z'abafunye mu field good by the structure zaabwe ziri strong nnyo Tanzania bambi 10 bakyakola bulungi yes kati zibafunye mu field by intelligence bagamba ki baba kulebeza b'Kiina bakola ki bagani mu bana anigo bawanze kochi eddusu ne bakuwa ticket ng'omulamwa ticket kugigusa mu parliament y'ekibiina bangi bagenda kusigaza ticket atuka ku mawuledi bagambe sebo tola ku salaamu ntono yalina ticket yaffe atuka ku dua tola ku salaamu no yalina ticket agende ku mbago bamukwanjula nenge si ensonga ya ticket bagikwasa ogende mu parliament kulw'ekibiina ekyo oyongere ku namba y'ababaka ab'ekibiina bwe kibiina n'ababaka abangi mu parliament kizitowa 1 nti mu kusalawo ensonga enkulu ennyo era eyamba ku ggwanga okugenda mu maaso bamemba bano bakola kinene nnyo kubanga baba ne numbers kati enkola ya Tanzania efaanako neya NUP ndakuba NUP kibiina kikyali kipya naye ebiri eri bakoledde ensonga lwaki bakyaliwo kwatikizo bagaana kati essaawa eno obuzibu tuyina tebuli mu opposition buli mwenaali nje naalemu kati yeyeyuzayuza babalwanye walayo kati nga nakwatiddwa kati kakasomero kamisana edejimeri obulu nakwatiddwa nnyo naku ka video kana ekyabadde egondewane Budaama etololo femero kansala C5 kansala omukazi olaba nti mukazi mukulu ayambadde bulungi nnyo alese empapula zaziraga registrar mukama wange kyaka bino byosomye bifune bino byebiki byebituufu ntalo bamukubye empi bakoze bakasusa eri omukazi okiraba nebyo manya bakyala bawe
Omanya badama awo siba ya kumbera bwetyo novena nti nabera tunza byewala tutya tubyewale nga tukose kiri Tanzania tekina mustani so akamyufusi kakolechi kabere ku kitebe period nzaka kujja sasanya sente kwewalibwe abantu okufa obudde okubuma okono n'ebintu okutagula abantu okutematema mu bawagizi kituufu okutematema mu baki mu bawagizi kati waliwo ebifo nupu byejja okuwangula wajja kulaba kankocho wajja kikakasiza nti waliwo ba independent abajja okudda bawangule kweyo kyali kibaddewo ne vice president gweyire w'eggwanga Uganda kati yajjanga independent mu parliament naye bamubba akamyufu teyawangula si vice president so similarly kubanga kyekibeerawo nti tulina interest zaffe ng'abantu nomwe abayagala kuziggusa ono tayitawo ono tampitako ono alina okudda emabega ono yampangula luli waliwo bannawangula nze nyina gwe nawangula eyo kati yagifuula nsonga gwe kumuwangula nalabye abamu bagamba onalebo nti akamyufu kati nga kano wekabeerawo nti oweddembe abantu bano okusalawo ku muntu wakati wo nange nkwali wange ntambudde senonye tambuddeko I'm widely exposed Bannayuganda democracy tumya n'abantu bafa abamu tukyasana ku kwandika kwekyo kulabirako omuntu yafuuse ensonga ewange awo tatase campaign za myezi ng'esatu n'emabega n'amanyi yagajjawa webale nnyo soko kaliiko baaba yagajje mu kintu kimu nnyama abadde atante nte buli kyalo bakyako ente era bamuyise lyase ennyama kale abantu basazeewo nga si yandi basazeewo nnyama yabasarizaawo abantu bali kuleva eyo bamunyamaawayo akaluluke yakusana bukyatekako enteji emu abasebo ffe tubadde basimewo ne waliwo ennyama tujjaze bwe bantu baffe kati bwe tuba tukyali ku stage eyo ebintu ebimu tulina okubikkiriza tukyali bato mu demokrasiya nti omuntu asalawo bw'atyo oba okiraba so simirale bw'olaba nti abantu abawadde okusalawo nga bw'okirabye naye ng'ate loss none nnyo eri gavumenti eri eggwanga okya bulungi tukwatagana nti kati wadde waliwo tribunal era president nyamumwebaza nti yagitaddewo naye nga ssentebe w'ekibiina tribunal ne mu 2022 yaliwo teyali bwero naye waliwo something similar mu 2022 naye tejja kujjayo kinyusi bati njawulo ki eri mu NRM wadde bano be baba abaga nti banzibye tebadduka nga kuba mu opposition oba ku makadi olwaliro wano mudduka mu kibiina ekirala but NRM nalabye Pasisi Namuganza minister ngera asigala alwanira ku kitebe kye NRM ngagamba njagala tikiti yange basigala bo lwaki tebadduka wala bo lwaki basigala NRM ng'ekibiina kirina obuwagizi mu bantu kiri popular kirina obuwagizi that's a fact tubereba amazima kirina obuwagizi kyalina obuwagizi wanu olw'obukulembeze state leadership olw'obukulembeze bwa chairman olw'okulemeza president Museveni ng'omuntu nti abantu bamugeraageranya nnyo yes aluddewo obutali musango kuba alondebwa naye bamugeraageranya ne gavumenti ze zaasookawo awo wennyini gamba ye wasobodde okusikowalingira yatulina okusomozebwa kati ngaffe nti bw'anaaba avuddewo ddala ekibanja kinastandinga test of time kalike ngwambe tulina okukola ke Tanzania nti bw'anaavaawo ekibiina kino ffe abaliwo kati abaana baffe n'abazzukulu banakiyimirizaawo bakinagenda naye kekali Tanzania nti Nyerere yavaawo n'okuba yateekawo enkola bweti kati kikyaliwo so mu ngeri bwetyo NRM obuwagizi bukola ki ebuyina kako kyokulabirako Nuupu mu Buganda 2021 yawangula ababaka ba palamenti bano bali 56 yawangula wano 5 bebale nnyo ababiri bali bwe Uganda kata 5 mu 5 mu magezi kifuna kuva wange so wale kiwuliddeko balina kuba 3 mu aba tubaita kwa 5 mu 5 balina kuba 3 mu 5 kyeki bali tubira 5 mu 5 kakati batya ekibaita okubera 5 mu 5 ntalo za NRM kati nowe wamwe ayitawo mu format bwetyo era bakano kamala okuggwa abakugu ba government bayite bambega bakola report ne baka president nti kwatano mu 5 NRM yalina ko myaka 2 naye 20 gagenda ku lwantalo NRM ngerwanyisa NRM ababiri omukubo namba 3 yesinonso bwa Kasanda South nti wano ono tebamuwangula
kubanga teyalina buki buwagizi naye akamyufu kalimu omudibago nga kano bwe kabadde kyolabira wanti wano mu central mu kalulu kali nze NRM independent yasinga wa NRM wa flag obululu nabo musinga so similarly kyali wonna naye ng'ekyo kiri ku nsonga mmeka biri nti one abadde mutakoze omuvyo kubera mu district nsagala onampiteko bwayitawo kweyagaliza ne mu regioni loga ndi kweta mubende wala bamanyi nti bo bamanyi nnyo mu gweta mubende be bategerera bonna be basoko okuyingira parliament basoko okubeera ba minister bwe bali bwe batyo kati nga ne boba ne jatalina kakwate ateekayo omuntu awangula oli aleme butajja aleeta entalo ne katubamanyi twamanyi kati ebyo abatayamba kibiina abakikakanya bukakanya nti kati nze wafaawo nga bwe nkugambye olw'okuba tulina ekizibu kyawo nkikubuulidde ekyoluguudo ekyo ate nga kiri historical nze nyinza obutajja nga independent nyinza okujja never say never tekisoboka mu politics nesaawa emu bweti enkyusa ekintu kyonna nze omusajja gwebagamba nti yeyawangudde guno gwakumeka guno gwa musanvu mukusa tawadde amumanyi ekasana tawadde wamumanyi naye abalonzi bakyuka mu nju tawadde wamumanyi abaali talangiranga naye from nowhere yalangirira n'agamba nzija yagenda ku radio n'agamba ajja n'atandika okugaba ennyama ekiteki buli kyalo bagende ne basala ne balya n'embeera y'abalonzi naye yeeraliikiriza kubanga bakyukira mu katikitiki bwe batyo kakati mu mbeera bwetyo kibeera nga ekibiina kikosebwa nti abawagizi baakyo batemerekati tibadde nkulaga ku tribunal eyinza obutatumalira nsonga kuyita buyisi bantu bano tuyogamba nti webali conciliation meeting mu mabendo etaano zino kyabamubende buziba mwe tubumanyi ab'empigi mulina obuzibu bwammwe Masaka mulina obuzibu bwammwe Luweero mulina obuzibu bwammwe kubanga ebyo byonna biri wano siba bali okigenderedde biri buzeemu wano mu central wano okigenderedde ate bannamuganza ndaba bali eri ate era eyo si nnyo naawe mpozi ne gundi wa wano Sembabule byonna biri wano walodde kafuma Museveni mu Lukyoli oba mu Lulango mbalaba babeera mu Luganda wali obuzibu so tuwano tulina okusalira amagezi confusion eriwo nga kwaki okulabirako no sister wange ow'Egindi owe Kalungu onabe bayisa Sekiri minister tayina parliament y'ekumi by the way yagala okujja mu kamyufu kati wanga minister so kira n'ekibiina kyasavinga takikola ki n'ebizibu tebiri kweno mu tribunal biri wali Kalungu bano olina okuyita obatuuze ogende kati buzibu ki lwaki embeera eri bwetiri kalaba biri Sembabule si bye Kampala bizibu bye Sembabule ku Sembabule okyabulungi Kaseki kuyakolaze nti yabadde simanya awangudde biki ati ate lwasande yakoze atya naye badde obigoberera okumala akaba kati okujjako embeera nga tugitereezezza nti mu kitundu kino bano abeeyita abagezi okusalirawo abalala tebalina obugezi bwabwe tebuliiyo olina jja nateekawo kandent olw'okuba tayagala Simeon Nsubuga tamwagala kamuteekeko n'amufandinga kyokka ate bambi ebiseera ebisinga nebifa ate nabyo nebifa kuba mufandika mu kamyufu tasobola kugusa bendera lwaki nti okukyanga kuno kuwalabye bakayita kacyanga kati kaji bakacyanzeemu ate mukabya baka matasobola kucyanga wakali organization is sophisticated nti ku lunaku lumu okuba abantu olonda abantu omeka mbaka wa parliament mu constituency mbaka omukyala ne president obox meka busatu omulonzi ajja olina omupapula omeka busatu bonna alina okuguteka mu box ziri tegeeza omubwendo ogulina okubanga gwe gutya gwe gumu kana oboga tosobola kukyangira bantu basatu oba kalaba kantu akusoka kati similarly nti oluusi ebiseera ebisinga bano ate ababba akamyufu bagoberera okutuuka wali byonna nebifa kati nosanga nga wamu kati nga wano mu Central Region wano Nuupu wesinga okubeera n'amaanyi newangula naye kati yandiwangudde naye wangula olw'entalo obujja ennugu obukyayi nga bwebimanyi bwe bityo nibuga ndiwa Nuupu yawangula kati nenga siko kyandiwadde kati obanga ekitundu bambi bantu bafiiriddwa loss etyantize mu 2000 nga ni mu parliament y'e10 omuti gw'amasanyalaze wenagusaka ne bagusimba teguvangawo eddwaliro lye naleeta ne batebongeranga kesonga tebongeranga gamba ebintu ebyengeri ng'eyo
So buweereza bufa abantu tebabufuna kubanga omubaka wa parliament ng'oggyeko bino okuyisa amateeka bajeti omulamu omukulu ennyo mumu abaamulonda kubaako kyabajjira eno n'akikola ki alina okulobinga n'abalobingira amasanyalaze amazzi eddwaliro essomero enguudo abaana bafundira scholarship nali mu parliament nali ku presidential affairs committee akakiiko katwala office ya president state house n'ebirala bwe kibayita state house scholarship lwokuba ffe tuziyisa mu budget mumaka loga nti olinayo abaana bameka bataano ku university level emyaka 5 abaana 25 ne bayingiza university eza state house zawukana zine za government zawukana state house so that project egundi ya president soka lwokuba ziyita mu parliament nitwana twakakiko nesakira abantu bafe kati abaana 25 balina diguli kubanga nabakola ki tibayite enkulaakulana abamu bafunye emirimu bakola n'ebintu ebyengeri ngeri mbadde njagala kusiibula ina akatalekeka ndi musajja wa Kabaka nebaza Omukama Katonda kuba nti Ssaabasajja Kabaka muwadde ekitiibwa eky'obulamu ekirabo eky'obulamu kali myaka 32 tugenda okujaguza nga ali ku Namulonda alamula twebaza Omukama Katonda atukumidde Kabaka waffe naye twebaza ne gavumenti y'NRM nekoma Pulezidenti Kaguta Museveni nti atukumidde Kabaka waffe ekyamu tebagala kiwulira ayogera bingi nnyo ye Katonda biki naye ogerageranya ebyaliwo n'ebiriwo kati Ssekabaka Edward teyasobola kubeera ku Namulondo myaka gino teyasobola kuwangala myaka gino ne bajjajja aba bamusookawo naye olw'embeera omuzibu kyayita conducive political environment Ssaabasajja Kabaka emusobozezza okubeera ku Namulondo n'alamula Obuganda kati emyaka 32 tekizze nti ate silver plate bwobanga toli analysis omuki ngoyitekaba tukira okukyebaliza ntugenda kujaguza kulwokuna nga musajja wa Kabaka nange nkunga Obuganda bwonna bannasingo bannange nitubeereyo ekibuli nga Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka gino era Katikkiro mwebaza nti mukuteeka kwe mukola akutadde Kasozi Kibuli ka byafaayo wangambye Kasozi Kibuli mu ndagaano ey'Olwenda ndagaano y'Olwenda nekyaliwo sebo okweza watigoberera nekyaliwo wagisomako nagisomako mu history abateeka emikono bajjukire eri Buganda abateekako lwa Buganda sana kusooka kugenda mu notice Sapolo Kaggwa mujjukira Stanislas Mugwanya omujjukira Zakaria Kisingiro omujjukira kati waliwo abo baali ba signatory no bata principal witness number 1 omujulizi atya omujulizi yasooka yali mulangira nga muyita Nuhu Mbogo Kyabasinga jajjawo n'ogulaba Dr. Ali Kasimu Nakibinge Kakungu era no yimulangira omukulu kati kuba nti Kasozi Kibuli akebyafaayo ze kugireyo history buli mukolo gye kugenda okubeera ekyo tukyebaza okya bulungi nti ebyafaayo kati ate n'abaana n'abazzukulu babikola ki babimanya naye olw'embeera eno yonna gye tuliko kuba nti gavumenti n'Obwakabaka bitambulira waki wamu Pulezidenti mwebaza eggulu yabadde wano n'atema evvuunike abataka bagenda bazimbira nnyumba bajjajjaffe abo tukize tugaane ndi muntu bambi agoberera ebintu bino n'osonyiwa mbibeeramu nnyo ndimu bampitako awo ne ntuula nange ne mbawa ku magezi bajjajja badde tebatambula bulungi mu bigambo bya economics endulu yaliwo emabegakaawo President abawadde ssente bagende balabe Ssaabasajja Kabaka oba Namibia yali Namibia byali biwanvu tebayita mu protocol wakati bonanga balobinga nga bo ekyokubawa ssente bagende that was okay tekina buki buzibu naye ng'ate baba protocol balina mukimanyi okuto wakisenga Ssaabasajja kobeggwa obazi fe mukopi tuyita wani wa mukopi munnaffe era tutwala kati tebakikola nebo ekyo si subject naye kyenneebaza nti vunike balitemye era nsaba ennyumba eyo ekole ki ezimbibwe kubanga bajjajjaffe bano abataka ab'obusolya mu byenfuna bambi naddala saka gavumenti ebika ebyabayaba naye ebika ebitayira bammemba bangi ekikawe kiba nga toli wa mmamba kubava ab'emmamba tuli bangi ab'engabi bwebityo waliwo ebika by'omanyi naye waliwo ebika ebyabayaba ne pulimu y'omutaka esobola okukola okubula kakati Pulezidenti avuddeyo n'akiraba tetukiraba mu mutima mubi era nze nsaba
sente ezo wa parliament yenezisa babaka abana ababaze mu ye 12 bazikole ki enyumba enezimbibwe twaba omutaka bambi ng'omutaka atuka ku mukolo ng'ali mu buhaliya oba mulandi cruiser oja bulungi nekikuzaga n'otuuka kati gafa abazikulo gide mulandi cruiser jajja bamuleseeko ogira bulungi ennaku ezo kale tumaliza bwe mbadde nga siri mu parliament bayidawe nakola fundraising ewange awe Kasanda district card owa Kasanda Mubende tumugulire emmotoka ya president Museveni ja kwebaza kati mayonda ate bangabe bono bugundi obulaba bulungi president ya president milioni yaga azatu babule muka milioni ngana 5 nenda kola fundraising nenjikola ntya mbera brand cruiser yange ngenda ku mukolo gumu district card muitawo ngali ku boda boda nenge nkubenge mfufu ebukubye ngai ayenza nabanga jolaga ya dero sazisa yes nika nembuza muneka kati ngamba ndikati ate munadinga natuka ate ku mukolo ngali bwatu nanga baina watu kana ambalate ne yetereza ne yesimba nambala bulungi juba ina nenga ekisoboka ne ko mroka nenjigula era kavuga mroka ya mulimbe nyonyo wakolo mulimu gwa amanyi katuli mu mbera bweto nti ne bakadde bafa sino kyo kinagwa sente zivaamu kuli mutaka so mugulira ke motoka yes ne mwoyo akasente akamulabirira bino bigenda mu kimaza ndokuga abavubuka bulade abazukulu bulade bajanga bakolerawo emirimu muzi kwateka wa kedi ateko supermarket ateko saloon buli kimu kibeerawo sente zikole ki baje bayite enkulakula nabe ensikati etambuddeko ensi etambudde sebo abe Kasanda ogambe ojja bagamba ekiddako ati katwabino eri genda kutubulira ebifaayo ate yalangirira akyali munda kati tudambaje kwata za kubako kyo obufunza bwali munda ngali mu prison Kaweri ali Kaweri Central Government Prison omusanga waguyina ekyo kiba kinene kiragaza ira kulangirira nze pacha kwe nalakira kwa bachabala netu netwabire bweneja nenga nze bottom line president ngena mnonyeza kalo ngena kamnonyeza kwa bantu wanga wawangulawo na wano mu Central Region wano wale katika PDM era kyekoze bantu bavudde mu bwavu bantu bakulakulanye bakati okusatuka ba PDM edde kubyalo ife kumirukedde kuki kubyalo nabi nkulakulanye bwegenda muki mu maaso esebo tweyanzegi honorable Smeu Muwanga Nsubuga ona afande commissioner esebo wona bado sizo okubeera nga otulaba olwaleero tukomye wano tujja kutandikiraawo onako olulala akuume atakumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka